Butereevu kasita owulira omudigido tuba tuyingiddewo n'akanyumiro kaffe ak'akatabo k'Oluganda. Tukyali mu nketta mu bizinga era nkwebaza okubeera nti tukyakaada babiri, tukyasiyagguka era tukyaseeyeeya okwolekera obuziizi mu ebyo omuwandiisi waffe amanyiddwa nga Edward Namutete Kawere bye yatutuusaako. Nkakasa nti ojjukirira ddala bulungi nnyo embeera gye nalimu we twafundikirira, abasajja be nali nguddemu be nasooka okulabika nga baali bantiisizza olw'embeera gye baalimu ey'okulya omusota, n'oluvannyuma ennyo omuyiggo ogwagoberera bwe baali bampenjeza buyiso muno nga nataasibwa omukule gw'enkula ezaafubutuka ne zijja nga zikaada zoolekera gye ndi, nabo ezaabasuulamu ekyekango ne bassaako kakokola tonde kannyuma. Nkuwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'essula yaffe ey'omukaaga ngwa mu njolinjo. Akaseera nga kayiseewo eŋŋombe ewumbako omuyiggo yanyanyaagira. Obudde bwali bweyera ate nga n'abasinga enkula zibakubyemu enkyukwe. Baakyusa baddeeka era nange ne mbawoona nga nina bye njagala mmanye. Bwe batyo baamiranga kasaka nange kalala. Baba batuuka ku nnimiro ezaali zikomekerera ku nsuku, omu ku bo n'awagamira nga yeeyamba, ko nze kakubye. Neekweka mu kiwokowoko era aba avaayo ne muvumbagira ne mutandagira ennume y'ekigwo. Era olw'ensisiino okumukangisa teyawuuna. Bwe ntyo kwe kumwambulamu ebyambalo bye lwa bulungi ne mbyambala ate ye ne mwambaza ebyange. Ebyo nga mbimaze namuvuubiika ebisubisubi mu kamwa, emikono ne ngirijjira emabega ne mutugga, naye ndowooza majaga olw'okweyanguyiriza ku bicuucu anti obubulwa. Ne ntinattina nti ntuuke ku baali bagenze. Obudde bwali bukunidde, bwe kutyo okutebenta kwange kwanzigukiza ku kidaala kwe baali beebikkira amagengere. Engoma zibumbujja, ziwuuna, zitujja ate n'abamu bayuuya ku galiba enjole. Nasooka kusitamaawo ku bbali mu bitooke ebikwafu, n'oluvannyuma najja nsembera mpola okutuusa lwe natuuka ku musajja eyali agudde mu kitooke nga gumumiimye. Namuwalula mpola nnyo okutuusa lwe namutuusa wazigamu obulungi. Ne mwambulamu ebyambalo bye yalimu ne mwambaza bye nalimu, ate nze ne nnyambala ebibye. Bwe namala ne njija nga neeseetula mpola mpola okutuusa lwe nasitama nga neesigamye empagi y'ekidaala nkotesa omutwe kwe nali ntikkidde ekikuufiira ekikadde, ate yali ekitaala ekyali kyaka akalyolyongo nga bwe kipukula nga nkubyeyo amabega. Omutamiivu yampita nga mpita munne nankwanga empaawo. Bangi ku baali ku muyiggo baali bageewaga bulala, anti mbu nga beekulisa nze n'enkula, era emboozi yonna ng'eri ku ffe era ng'abamu n'emmeeme tezinnava gye zaali zigudde. Omu yatuuka ne ku kugamba nti osanga nze nali neeyubulidde mu nkula. Omanyi enkula etiibwa nnyo mu nsi zino era eriko ebiwanuuzibwa bingi. Wano we nategeerera ng'enkeera bwe nalinja okuyiggwa abajaasi, ate omu mu butagenderera ng'awakana ne banne ng'abajaasi bwe batasobola kundaba, nandagirira ebifo bibiri ebyekusifu era ebyannyamba. Ekimu kyali mu mayinja ku lusozi ate ekirala kyali mu muti omukalu mu kibira. Ekintu kyonna kiba kitabye bulungi, munnange oli gwe natugga ku ccuucu n'atuuka. Oli kwe kumulaba n'agamba nti liirino ng'alowooza nti yenze. Abantu kwe kumugwako ng'enjuki ne bamuwumiza amakonde era ne bamusobola n'obuti. Mu kattu awo ng'abamu ate bakuba ne bannaabwe we banfuntulira amakonde abiri amanene ne bammambika n'essanvu, ate nga nze siyinza kwesasuza ng'abalala olw'okutya okuvumbulwa. Naye baagenda okujjukira mbu baleete ettaala bamulise nga ku munnaabwe wamma ggwe ne bafa ekkabyo.
baba bakyali mu kwesooza waddanga wange Lujuuju n'akukunukayo ng'ajja azunga, mpozzi nannyini byambalo gwe babadde bakuba amulabye. Ko ye nti siri eryo mu byambalo byange eryetamiizizza. Olwakijja mu kamwa lwe lwamala, abantu ng'ate bayiikira oyo nga bamukuba nga bakamala. Baagenda okumwetegereza ng'ate si yenze. Wamma ggwe ne nkulabirako engeri abantu gye baatiraatira ate nga bwe bamagaamaga nga balowooza nti ndi mu bo so nga nze olwo ndi mu bitooke neesirikidde. Abantu baatandika okuyiteŋŋana amannya, okucekeza kkengere z'obugaali n'okugoŋŋonosa abatamidde beetegula ekifo, anti n'abamu bandowooza kuba musambwa. Mu kasaasaano kano mwe nayingirira mu ffumbiro ne mbagula akasaka ku kyoto omwali oluvuutu, ne nziraawo mu lusuku ne nvuunyuula. Ng'ekidaala kikalidde, omukyala yayita omwami amwerekereko banone emmere mu ffumbiro. Baasanga amasiga gabatunuulira, era okuva mu ngeri nnyinimu gye yatunula nga n'ettaala agisitudde emuli ku liiso agenda alingiza era amulisa erudda n'erudda w'oluggya, nga kyeraga kyokka nga yali atudde ku luggumuggumu. Bwe batyo nga baakayingira era nga nkyafumiitiriza obanga ekisingako kusula mu mimwanyi oba mu ffumbiro, ekintu kye nategeezebwa oluvannyuma nti kyali kisodde kyasika endu y'ekitooke ne kitandika okugikuunya. Nali siraba bulungi nga n'ekisolo ekikaasa ekitooke sikimanyi, bwe ntyo kwe kulondako okweguŋŋumika mu ffumbiro okwali oluggi lwa Kyamukulule oba Kyamututte bukya. Obudde olwali okutangaalamu nga ndaga mu mayinja agaali mu lusozi munnange ow'ekiro ge yandagirira. Nalonda akafo akaakula ng'ekisu ky'akasanka okuli omulugwa ogw'obulingolingo naye nga mpaako ntikko ne nsiisiira omwo. Mu kawoomera balenzi abajaasi baali baagobye eddabumale era nga bampenja buyiso. Mu makoola g'ebyemisana okutu kwange kwawulira kakatu 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 kakatu. Bwe ntyo ne mmanya ng'abajaasi batuuse. Bajja nga beebuuzaganya kye nnali nkoze naye nga tewali ku bo akimanyidde ddala bulungi wabula okujwetekawo buli ekyabajjiranga. Baateesa nti singa bansanga baali bajja kunkwata lwa bulungi basooke okunguumaaza ng'abatankoleko kabi n'oluvannyuma bansalenga embuzi. Baali nno balimba. Olwo ng'ani asalibwanga embuzi? Nze? Nakwata akabundu kange ne ntakkuluza amaaso ne nsimba mu mulugwa ne nninda. Omujaasi yawumatuka mu kagondera era nga tugasimbaganye namulagira asse wansi emmundu ye okwali kuwangiddwa ekitala. Ye nno yampulira bwereere. Yagolola emmundu ye andase, kyokka olw'okuba awafunda teyagera bulungi, bwe lityo essasi lye ne lingwawo ku bigere. Nali sikyalina kirala kyakukola wabula okumutta nga tannankazakkaza. Bwe ntyo namukuba essasi mu kifuba n'agwa, era nabuuka we nnali nno ng'abalala be yali ajja nabo twambalaganire mu mulugwa wafunda. Bwe mpeta ensonda nga n'omujaasi owokubiri agudde afudde, ate ng'abalala babiri badduka. Nabalagiriza amasasi naye olw'obugondera n'okutya okweteeba ng'essasi likubye ku lwazi ne linziriramu, bansumattuka. Nagenda nga ntambula zungulu mu mayinja era nga ngeesowoddemu abajaasi bannengera ne badduka nga bannumba ate nga bwe bankunukkirizisa amasasi. Nabbira mu mbubu n'obukuli ne tutoloba nga ngenda ntonta bansimbyeko okutuusa lwe neesonseka mu kibira ekyali mu kiwonvu ne ntandika okunoonya ekiti omwali omuwulenge munnange kye yayogerako. Mu kupapa okwo mwe nagwira ku njuki ne zisaanuuka ekyannyamba ennyo, anti abaali bangoberera baasanga ndowooza zeeri omugujju era we baagendera okuzeetooloola nga nze ekiti nkirabye nkiwalampye era nzise mu mulugwa. Nga bambuliddwa baateekera oluyiira ku lubirabira
naye eky'omukisa omulungi lwazikirira wala nga terunnatuuka ku kiti ekikalu mwe nnali. Bwe nagera nga bagenze ne nva mu kiti naye nga simanyi gye nteekwa okulaga. Bwe ntyo ne mmala gatambula era nga buli kiseera nsuubira kuwulira ssasi nga linsensera. Ku ssaawa nga 9 nasisinkana enkaŋŋango ne ndimegguzaako ekiyinja limemeetukeko ndiggyeko oluwaayi lwe nnaaweema singa sifuna mmere endala. Akasolo kaakaaba era okugenda okukasika mu mpande n'endere nga kaligijja akato ate nga wonna mu nsiko mpulira bisalasatta. Mba nkyabyebuuza nga mpulira ekinsimbi erinnya mu ntumbwe era okukyuka nga ndaba kaligijjo. Nafunya ku nkokola naye okutunula emabega ng'ejje erinsimbyeko okuyita ku ddiba ly'embogo likalira lumu. Nawalampa omuti nga n'obulala bwe bungajjula obutuuliro n'entumbwe era nga ntuuse ku matabi natuula. Naye bwe nkyusa amaaso okutunula wansi w'omuti kye nalaba tekirojjeka. Obuligijjo bwali bwonna busasiddewo bubuukabuuka busindikagana bugwaŋŋana ku migongo buwuluguma ate bukyekunga. Nga buweddeyo era nga bukooye okwegugunga bwagumba okwetooloola omuti. Naye bwe naba ng'eyeenyeenya ate bwonna ne bubugumuka buto. Nalowooza nti bwe bunecca nga bwetamiddwa n'okwetamwa nga bundekerera mpozzi nga yakyezinze. Mba ntandise na kulowooza birala ngenda okuwulira nga bukeketa omuti. Obutakulimbamu muli nasooka n'enseka nga nduyita lw'amannyo wenu anti nga sirowooza nti bunaaguggyako akacapa. Naye nga buguwaasa amannyo okumala ekiseera nategeera nga ndi ku ntabwe anti omuti gwali gutandise okuyuuguumirira. Nalaya enduulu abantu bajje banziruukirire oba nfa kale nzitibwe bbo naye nneme kugwa busolo nga ndaba. Nagiranga ne mbukubamu essasi ne ntirimbulayo omululi. Ogwo obwagulinga okumpi ne bugweyanza kyokka ng'era enduulu siresseeyo kutakiza. Nagenda okulaba ng'omuti gutandise okuyuuguuma ennyo ate nga n'abanziruukirira mbalengera bali wala era nga tebasobola kuntuukako nga tegunnagwa. Nabaka akamundu kange neerase bulyoke bunvaabiire nga nfudde naye okugenda okutegula emmaaso nga kalagula. Emiziisa gy'omuti gyatandika okumumwetuka era nze neeyongerayo mu masanso. Obulamu bubwampanyisa. Omuti gwagwa nga nzingiddwa mu matabi n'obukoola era obuligijjo bwasaanuuka ne butandika okuvuvuŋŋana n'okuvvunkana nga busensera mu makoola bunnoonya anti omulyo gwali gulabise. Nawulira akamu nga kangajambula enkuuta buliri n'akalala nga kansusizza omukono. Bwe ntyo nga mmaze okwebalira mu bafu nawulira ng'ekibumbujja n'obusolo nga buziziŋŋana bukungiriza be nga sikyawulira kasalabatta konna. Amaloboozi g'abantu abaali bawenjula amatabi ganzigukako n'oluvannyuma banvubayo. Nga bankukunuddeyo nalaba obutooletoole bw'omuliro n'abantu okwetooloola awo. Ekizikiza kyambuutikira. Bwe nadda engulu nga ndaba ndi mu kasenge mu ddwaliro nsabikibbwa ebiwero n'omujaasi akangabadde n'omugemera wala ku mulyango. Ddala nali mpambiddwa. Omujjanjabi yayingira ng'atembetta olubangali okwali kujjudde ebintu. Bwe yabissa n'asitula amaaso n'agantumira. Osanga nasumattula ekikkoowe n'ensaya n'enta kubanga yakyuka mangu n'ankuba amabega ne yeewuunaganya nti, "Sikumanyi, sikulabangako era naawe bw'otyo, eryo lyokka ly'essuubi lyaffe." Omujaasi yayitaba nti, ogamba ki? Ogamba eno?" Ko ye nti, "Nedda, ngamba zino eccupa ezinteganya." Yanzibirira ntunuulire naye yasanga agange gamuteeze. Bw'atyo nazzaayo agage nga bw'agamba nti, "Esi, ccupa ggwe obadde ki? Oli mulalu, bye njogedde tobiwulidde?
tunula ggwe eri waggulu tunzaalira kalunsambulira. Yayogera bino nga bw'agolongotanya bw'apakuza ebintu n'oluvannyuma yafuluma. Ono si ye yali wi? Yali azze atya mu bantu bano ate n'afuuka n'omujjanjabi? Gwali muzimu gwe? Naye nedda yali ye ddala. Nga nkyatabaza ebirowoozo, omusawo n'omujjanjabi baayingira. Omusawo yampumuggula ekkato era n'andabiriza n'ebiwundu ng'ayambibwa omujjanjabi. Ogwabaleeta olwaggwa nabo bafuluma. Mu ttuntu omu ku b'amagye yajja n'ambuuzabuuza ebintu nga bw'awandiika era ng'abimaze naye yagenda. Ebiwundu n'ebirowoozo ne bisigala nga binsekeeterera naye nga siwulira njala. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira wano olwaleero. Bwe tujja okusinziira tumanye biki ebyaddirira nawa kinnalindi mu kaseera ako. Akuume atakumira mpeera.